Yesu yeebazibwe, mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Emirimu Jjumba mbadde ntutte ebbanga eriwererako ddala emyezi giweze nga sikyapositinga. Mbadde nina bye mmaliriza, naye neebaza Mukama olw'omukisa gw'ampadde nate okukomawo. Ngenda kuyingira mu message gye ndeese olwaleero immediately. Kaakati okukuwaako ka background akatono ku message gye Mukama gy'atuwadde. Nzijukira wali ebbanga mwaka guweze gususse namu, Mukama yatuwooninga n'atugamba wagenda kubeerawo ekyeya, wagenda kubeerawo enjala. Message zajja nga ziwera era ne nziteeka ku YouTube channel, ezimu ne nziteeka mu groups ez'enjawulo be ntera okukolagana nabo. Era ebimu ku Mukama bye yatugamba okusevinga ssente, n'atugamba independence, okubeera nga twemalirira naddala mu bigambo by'emmere, kubanga emmere y'emu ndowooza ku expenses eza buli lunaku naddala ku bantu ababeera mu kibuga. So nzijukira emu ku ngeri gye nayogerako kwe kupangisa ettaka, oba bw'oba olina ettaka eriryo n'otandika okwerimira. Possibly if you can grow food throughout the year. So okozesa irrigation, any type of technology kasita eba ng'ekuwa sustainable sources of food. Essaawa zino nkimanyi nti economy tekola bulungi, era ebimu ku bintu Mukama bye yatuwooningako byatuukirira dda. Kino tekinsanyusa ng'omuntu, naye Katonda aganya ebintu okubeerawo, naye taganya kintu kyonna kubeerawo nga talina gw'abuulidde. Amiina. Ekirala ndowooza kye yatugamba okukola kwe kutereka emmere. Bw'oba tosobola kugirima, osobola oggitereka. Omwaka guno egwali gutandika, simanyi oba message eno nagiteekako ku YouTube channel, I'm not very sure, kubanga nina messages ezimu siziteekako, kuno ezisinga in fact siziteekako okuggyako nga kyetaagisizza. Naye omwaka guno nga gutandika, Mukama yatubikkulira n'atugamba nti mwaka 2022, and he said this mu 2021 around October ndowooza. N'atugamba omwaka 2022 gugenda kubeera muzibu nnyo, especially economically. By that time, Russia yali tennaba kuyingirira Ukraine. Bino byonna ebiriwo byali tebinnabeerawo, naye amawanga agamu gaali gakyatawaanamu ne COVID, naye ng'economy si mbi nga bw'eri kati. Naye Mukama ekintu kye yatugamba okukola, yatugamba tumusabe tweweeyo gy'ali, agenda kutukweka, agenda kutulabirira. Njagala nkutegeeze nti message eyo bwe yafuluma nagitambuza mu groups ez'enjawulo ze nasobola, era ne tutandika okusabira ensonga eyo. Amiina. Tulabye Mukama bannaye ng'akweka families, tulabye Mukama ng'ayamba abakkiriza, ng'ayamba abakadde, ng'ayamba abaana. Kwegamba ffe bwe tuba tusaba tetusabira muntu omu oba omu yekka gwe tumanyi, tusabira abantu okusinziira Mukama ngeri gy'aba atuluŋŋamizza. So message eno gye ndeese ekwataganira ddala ne message ezebbiri ze njogeddeko. Yajja ku lunaku lwa Sunday, which was the 27th of November 2022. Naye saagireeterawo lwa nsonga. Bwe yajja that very day ne ngiteeka ku group emu ey'abasabi ne tutandika ogikwatako ne tusaba. Era abamu ku mmwe nsuubira abalaba YouTube video eno muli ku group eyo. Naye ekiro kikeesezza olunaku lwa leero Mukama akizizza n'aŋŋamba genda ku YouTube channel. You are likely to get a wider audience. Abantu abawerako okuwuliriza message eno basobole okukwekebwa, basobole okwerinda n'okwekuuma ekintu kino ekigenda okujja. Amiina. Kaakati ensonga eno eryera ku economy. One of the things ebigenda okubeerawo, abantu bagenda kufiirwa emirimu gyabwe. I know it sounds obvious. Naye this is not kintu tekigenda kubeera ku small scale nti kampuni emu oba business emu efunyemu obuzibu and it goes under. Nedda. It is widespread. Era nze mu kulaba nalabye abantu abawera okusinza mu conversation nabadde ne mboozi gye nnyumya n'omuntu
nga mugamba nti mu bbanga erya wiiki emu, working week gye ntegeeza 5 days, abantu 5 bazze within my own circles be mmanyi nga baŋŋamba bafiiriddwa emirimu gyabwe, they have been laid off. Oba ntegeerekese. Kino kye kyabaddewo mu nsi y'omwoyo okusinziira kye nnalabye, nti olw'ekonomi eyabadde embi, companies zaakisanze nga kizibu nnyo okusigala nga zikola. Kati okukendeeza ku expense oba ku ssente n'obudde ne resources endala ze bamala ku kukola emirimu n'okubeera nga basigala bakola amagoba ate nga basasula n'emisolo egigenda okwekanama, baasazeeko abakozi. So what they did, these companies were downsizing, and the reason as to why they were downsizing is to remain afloat or remain in business or to survive. This issue was no longer about just making profit. Of course, Kampuni yonna bagikola profit, ezisinga at least. Naye they wanted to survive. So it was either basalako abakozi or they were going under, oba they were going bankrupt, oba tukitegedde. That is how bad it was. Kati jjukira nkugambye abantu 5 within my own circle bemmanyi abali close, abamu nkuze nabo, abamu nakolako nabo, abamu nali nkuŋŋaana nabo mu kanisa, ebintu bwe bityo, nga mbamanyi be baaluzinze emirimu gyabwe na space of 5 days. Kitegeeza nti omuntu omu bw'aluzinga omulimu, household yonna oba amaka g'abeeramu oba g'akulira oba g'alabirira gagenda kufuna obuzibu. Oba okitegeera, si maka gokka naye sisitimu yaffe naddala bannayuganda, at least mu culture yaffe emingi egisinga, oba okola oba teweerabirira gwe ne famire yo, bano abaana bo n'omukyala wo oba omwami wo, nedda, olina abakadde boolabirira, bazadde bo, nnyazaalawo, ssezaalawo, maybe olina omwana gw'oweerera, olina mukwano gwo gw'oyambako, oba okiraba. Kati gwe bw'okubwa omuntu ali waggulu akola ssente, singa akubwa omulimu gwe gukubwa n'aba nga takyasobola kukola, kitegeeza abantu bano bonna bagenda kubeera affected. Jjukira, this is mu economy etakola bulungi. Ebintu ebimu gavumenti tesobola kubyogera lwa nsonga biba bijja kuwaawaaza nnyo abantu amatu. Amiina, kati ebimu tebabyogera, naye nkukakasa economy tezikola bulungi. Amiina. Ekintu kino Katonda we yaviiriddeyo n'akiraga, kitegeeza it is bigger than we think. Amiina. Kakati bino sibyogera as an economist, nze economics simumanyi nnyo era saamusoma. Amiina. Naye okusinziira ku kye mmanyi ekitono, nti singa emirimu gikubwa n'eggwanga terigenda funa misolo gimala, kitegeeza gavumenti okusurvivinga, okusigala ng'ewa services, etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo, egenda kwongera emisolo. Kino ekintu it kind of has a spiral. It has a recurring effect. It is just not going to affect households. I mean, but nze ng'omuntu I'm more concerned about households lwa nsonga. Mu economy yaffe oba mu setting yaffe, gavumenti teyamba bantu singa abantu bafunye obuzibu bw'emirimu. Tebalinga mawanga agamu nti gavumenti ejja kukwatirako. Amiina. Kino kye nalabye kanti describing mu bwangu. Nalabye omwami omu, nkugambye abantu babadde 5, naye omu ku bantu ye teyazze n'aŋŋamba nti aluzinze omulimu gwe. Mukama yantutte mu kisenge kye ne ntandika okuwulira ebirowoozo bye, biki bye yabadde ayogera. Jjukira ebirowoozo bivuga mu nsi y'omwoyo, biba nga bigambo. Amiina. Yabadde yeeralikira ng'agamba bannange omulimu gwange guweddewo, ŋŋenda kukola ntya. Amiina. Omuntu ono mbadde mumanyi mu buliwo mumanyi. 1, 2, akoledde emyaka mingi. Kitegeeza ekintu kino tekigenda ku affecting abantu bokka abalina experience entono. Omuntu ono gwe njogerako alina experience erabika esukka mu myaka 20. Amiina. So tekiriko experience, any of us is vulnerable, kyengezaako okutegeeza. Era omwami ono yabadde alina abaana ng'alina n'omukyala, naye nga mweraliikirivu, nga tamanyi kyakukola. Bino bye bimu ku bigambo bye yayogedde. Bwe ŋŋamba yayogedde ntegeeza ebirowoozo bye.
yabadde yeeraliikirira naddala omwezi ogwa February ng'agamba abaana bagenda kuddayo mu mwezi gwa kubiri. Ngenda kukola ntya okusasula school fees. Kati n'atandika okukubaganya ebirowoozo naye ng'alabika buli waagezaako nga w'ogamba ngiye nkole kino nga talaba wuwe n'atandika n'abeera bit agitated oba irritated nga mweraliikirivu nnyo. Amiina, omwami ono yabadde akola mu construction company. Kampuni eno nnene era esasula emisolo mingi ate ebaddewo for a long time. Naye olaba kampuni ebaddewo for a long time ekola profits ennene. Ebadde mu gundi for a long time. Erina abakozi like it ticks all the boxes of stability. Nayo yabadde vulnerable ne downsizing omwami ono n'aluzinga omulimu gwe. Omuntu owokubiri gwe nalabye nga sinaba kwogera ku wakubiri. Omwami ono yabadde agamba ate ne we naagezaako okunoonya omulimu, there are fewer prospects in my industry, nga kyategeeza nti because economy eshrinkinze etoniye, chances ez'okufuna omulimu omulala ntono because no one would want to hire workers when others are downsizing. Tukitegeera ng'economy ekola bubi okujjako nga it's really necessary. Omuntu owokubiri gwe nabe yabadde mukyala singo naye ng'alina abaana be babiri n'omu ku baganda be baalabirira. Ye yabadde akola mu supermarket nga naye ali ku kintu kye kimu nga mweraliikirivu. Ye yazze n'aŋŋamba omulimu gwange gugenze. Omuntu omulala yadde akola mu transport kwegamba waliwo owookuna gwe nzijukira yabadde musumba ng'alina abaana 3 yadde abeera sayidi z'Eruweero nga naye aluzinze omulimu. Kitegeeza ekintu kye kyabadde wano mu Central Districts nti Kampala oba Wakiso kyadde kigenda ne mu districts ezeesuddeko ekibuga. Amiina. Jjukira districts zino Mukono, Kampala ne Wakiso ze zimu ku districts okusinziira ku kye mmanyi ezisinga okuyingiza omusolo mu ggwanga lino. Kitegeeza singa abakozi abakola mu bifo ebyo oba abantu abayingiza ssente abakolera gavumenti ssente bakosebwa olw'ekonomi ekola obubi, eggwanga lyonna ligenda kukosebwa. Amiina. Kitegeeza nkugambye gavumenti kasitera banga ebintu bino byonoonese kye basinga okukola kye ndowooza mu economics wange omutini gwe mmanyi nti bajja kugezaako okwongeza emisolo olw'ensonga bajja kwagala okwongeza emisolo basobole okugattawo. Amiina. Ekirala omukozi waaba tafunye ssente kitegeeza tasobola kuwaayo mu kkanisa. Olaba nti n'obuweereza bugenda kubeera affected. Abantu balabira ng'abakadde baabwe singa alwaza omukadde oba singa alwaza omwana obuzibu agenda kubufuna lwa nsonga tajja na kusobola kujjanjaba. Kyokka nga ne wogamba nti akasente akatono k'olina ogenda kubeera nga olina kakozesa kusurvivinga kulya na kusasula rent. Ndowooza kitegeerekese. Amiina. Kino kyadde tekikosa just abakozi abakola mu companies oba mu businesses ne bannannyini business kubanga business kubanga ssente za business olina w'ozijja walina okubeerawo omuntu who is willing to let go of their money for a good or service. Kitegeeza abantu singa ensawo zitoniwa nabo baba tebasobola kukola kikugula. Amiina. Kitegeeza ne businesses zigenda kubeera affected era abamu ku bennalabye babadde bantu nga bannannyini business naye nga nabo balowooza bagamba batuggalewo okusobola okusevinga katono ke tusigazaawo. Omwami ono gwe nakugambyeko gwe nasoose okunnyonnyolako yagenze n'akebera ku akawunti yenze nalabye akawunti ye nga ssente ziriko ntono tezimumazaako na mwezi. Yabadde talina na savings. Amiina. Kino kigenda kukola ki? Ekisooka abantu bajja kwetamwa. Omuntu yenna bw'aluzinga income naddala mu mbeera eno yeetamwa. Abeera bitter, abeera mukaawu. Amiina. Kino kivaamu n'okwemulugunya. Olaba nti oba ovudde essuubi kasali kuggwamu n'okukkiriza kukendeera. Amiina. Ekirala oba vulnerable obeera mwangu wa kulimba oba kusendasenda kuyingira mu bintu middiiruddiiru ebitategeerekeka. Kitegeeza abaana baffe abavubuka basobola okusendebwa otandika okuyingira mu bikolwa ebimenya amateeka. Oba okiraba kye ntegeeza? Amiina. So tugenda kukola kino.
tugenda kusabira emirimu gyaffe, kusabira buli kampani gy'omanyi. Oba ogikolamu oba togikolamu lwa nsonga. Singa omuntu oyo aluuzinga omulimu, naawe ogenda kubeera affected kubanga kampuni ze zisasula emisolo. Individu oyo omuntu oyo abadde akola, abadde asasula pay as you earn. Kitegeeza aba takyasasula omusolo gukendeera naawe ogenda kubeera affected. Oba kitegeerekese. Ekyokubiri tugenda kusabira ebyenfuna by'amawanga gaffe. Oyinza okuba kisoboka okuba ng'ekintu kino kye kiri just mu Uganda newankubadde abantu bonna be nalabye babadde bannayuganda. Wano mu ggwanga mwendi ebintu si birungi, gavumenti temanyi kyakukola era ffe abasabira amawanga nga Bungereza tuli mu kugamba Mukama ayingirewo buyingizi. Amiina. Kubanga recession yatandika, tuli mu recession. Recession kitegeeza nti eggwanga terikyakula. Amiina, economy tekyakula. Tuba tukitegedde. So, kitegeeza businesses, emisolo era nagyo giba gikendeera. Kyokka cost of living eri waggulu. Kitegeeza nze dda bwe nalinga ngula ebintu bye na shopping nga wiiki emu nze omuntu omu bwenti. Nakwesanga paundi nga 30. Kati nina okozesa paundi eziwera 5 buli wiiki. Kugula ebintu ebikozesebwa omuntu omu ate nga nabyo mbisazeeko. Amiino, oba kitegeerekese. Ekyokusatu tugenda kusabira amaka. Amaka kyentegeeza amaka is households. Sabira abantu abakozi n'abalina businesses ez'obwannannyini. Amiina. Tubasabire Mukama abakweke, Mukama ababikkeko. Kubanga ekintu kino okumanya kiri kumpi nnyo. Omwami ono gwe nkugambye Mukama bwe yaŋŋanyiza okuwulira ebirowoozo bye ng'ali mu kisenge kye, yabadde agamba sigenda kubeera na fees za kusasula taamu ejja. Yabadde ategeeza February 2023 abaana lwe baddayo okusoma. Kitegeeza ekintu kino kyatandise dda. Amiina. Oba kitegeerekese. So tugenda kusabira economy oba ebyenfuna by'amawanga gaffe yonna gye tubeera. Tugenda kusabira Kampuni oba businesses, Mukama azikuume. Ekyokusatu tugenda kusabira households oba amaka. Amiina. Tugenda kusaba Mukama bannaaye akweka abantu. Amiina. Mukama atusparinge. Mukama naddala abakkiriza. Abantu b'omanyi abali mu saako zo sabira omu ku omu bamentioning linnya ku linnya. Bw'oba osabira abantu specifically, sabira abantu specifically ng'oyogera erinnya lye ne kiki oyagala Mukama amukolere. Amiina. Mukama akweka abantu, Mukama abasparinge. Singa kampuni omuntu oyo gy'akolamu ebeera downsizing, oyo bamusparinge. Amiina. Basically kiki etukola? We are holding God to his promises. Mukama yatugamba atya ng'omwaka guno, omwaka oguwedde nga guggwako nga guno gutandika, yatugamba wagenda kubeerawo ebizibu mu byenfuna by'amawanga. Bigenda kubeera bizibu nnyo nga bikakali. Naye munneesige ngenda kubayisaawo. Amiina. Mukama bw'asuubiza ekintu bannaye takola ki? Talimba aba agenda kituukiriza. Amiina. Teri kigambo kiva mu kamwa ka Katonda kibulwa maanyi. Kati tugenda kuyimirira ku kigambo Mukama kye yayogera naffe, tumugambe Mukama watusuubiza ogenda kutukweka through this period. Bigenda kujja naye tebigenda kutuyinza. Amiina. Tokkiriza mulabe kukweraliikiriza, tokkiriza mulabe kujja ku mulamwa. Mukama agenda kukuyisaawo. The bottom line, by the way, message gyendeeta sireeta message ya kukaaba na kubeera sad. No. Ndeeta obubaka bwa ssuubi. Mukama ekintu kino akimanyi era alina solution yakyo. Alina ekyokuddamu. Amiina. Kati nga Mukama waali nti yalina ekyokuddamu, ngenda kukukubiriza kola kyonna ekisoboka. Oba osobola sharinga video eno mu ba contacts b'olina, gisharing abantu batandike okusaba bakobere Mukama ekonomi y'eggulu eyingirewo, logiki y'eggulu eyingirewo, amagezi g'eggulu gayingirewo. Mukama atuweereza obuyambi, tugenda kuyitawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So ekinyusi kya message eno kya ssuubi, si kya nze nkutegeeza obeere ng'oli aweya ng'okitegeera ng'okimanyi nti ebizibu bigenda kweyongera, obuzibu bugenda kweyongera, tebugenda kukoma wano. Okitegeera abantu bagenda kuluzinga emirimu gyabwe, kampuni ezimu zijja ku downsizinga n'ebirala, naye Mukama atusuubiza nti agenda kutukuuma. Amiina. Bayibuli yogera nti Isaaka yasiga mu kiseera ekyekyeya. Kitegeeza ki? Nti gwe Katonda agenda kukuuma n'ennyumba yo, Katonda agenda kukuuma ne bizinesi yo, Katonda agenda kukuuma Mukama wo kampuni ye ereme kugwa osigale ng'ogabirirwa. Mukama yeebazibwe. Mukama bw'aba akyakuwadde omulimu nga bwe nsuubira,
sigala ng'oseevinga ssente, sigala ng'otereka, weefunireyo omutemwa gw'ogamba nti guno nina ogutereka oba buli wiiki oba buli mwezi okusinziira ku nfunayo. Amiina, okuseevinga kya bwakatonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kano katalekeka. Embeera eno egenda ku attracting oba egenda kusendasenda abantu bangi, naddala abantu abafere. Abafere bagenda kweyongera okukozesa obukodyo n'obubbadi bwonna okusobola okukuggyako ssente zo. Oba kitegeerekese? So bagenda ku presenting oba bagenda kuleetera biddiiru ebirabika ebiddiiru eby'ekifere naye nga birabika ng'ebiri genuine. So abantu bangi bayinza okuluzinga ssente zaabwe. Amiina. Abantu bagenda embeera olw'embeera enzibu, abafere bagenda kweyongera mu bukodyo ne mu persistence. Omuntu olw'okuba oyagala kufuna ssente ez'amangu, ekintu kyonna bwe kiba kiwunya ng'ekyennyanja, kirabika kiba kyennyanja. Amiina, buli w'owulira nga waliwo akantu akakuonaga, sooka osibemu, weegendereze. Mukama yeebazibwe. So mbadde nkusaba toyingira mu biddiiru by'otamanyi, mu abantu b'otamanyi. Ne bw'oba omumanyi, at least bw'olaba nga obuliddwa ng'olaba ekintu kiri juice nnyo nga kikwatract nga kikusika kikulemeddeko, saba Mukama akuwe amagezi, akuwe solution oba akuwe answer. Amiina. So ekyokubiri, weegendereze nnyo. Bw'oba olinawo akasente k'olina ng'olina pulaani y'okuggulawo bizinensi oba oye okugula asset ng'ettaka oba amayumba oba emmotoka, whatever it is, sooka weebuuze ku Mukama. Kubanga kyangu nnyo okuinvestinga ssente in a genuine business and you lose your money olw'ekonomi embi. Mukama yeebazibwe. Ndowooza bitegeerekese. So yongera okusabira eggwanga lyo, yongera osabira ekonomi yaffe, sabira companies ne businesses ez'enjawulo, sabira households. Mukama waffe akumpeera omukisa. Nze Emirimu Jumba. Bye bye.